kati twagala kuddayoko ku side ya firimu esebo gwe muntu omu ku bantu be bagamba abatandika mu kinanamu kozi abasinga okwogera boogera mu kyenda abatandika okwogerera firimu gotandika mu kinaana otandikirawa era wali okozesa ki kuba olwe yatugambye mujje bye mwakozesanga tubirabe mbirira n'ewaka ebiseera bye twakozesanga video deck ezagendangamu biteepu ne teepu njazi naye waka then ne tujja ku mulembe gw'abo CD bwe bayita VCD wasookawo then DVD n'okutuuka olwaleero ku mulembe guno wakoleranga era weyitangani manya gange nayitibwanga nze neyitanga then nalisagala kosa manya gange agange agaddala olw'ensonga nti ebintu ebyo birina nze ndabanga ebirina sayizi yabyo notuuka n'obivaamu nali sagala bazzukulu bange kunsanga bagende jjajja ali eri mu kayumba ayogerera firimu nabikola nze buli kyenkola olina emyaka gyogibalira buli kimu nkiwa obudde newano mu music industry naatera nyine mu kyalo gyengenda okubeera gyenda okuwanganya natandika ofuna abazzukulu sijja kubeera ku nsonga emu tubeere basajja balambulukufu kakati mu mwaka gwa 88 nakolanga n'omugenzi omu ku basooka okulikodinga so sooka okwogera ne okukola firimu enjogerere bamuyitanga Vijay Konde namuwuliddeko koya naye ng'ate mu byonna Konde si yasooka okwogerera firimu ate yatusooka bamuyitanga Maasaana ate yabeerangawa Maasaana yabeeranga Maganja awo bo bakolanga mobile nga batambula ne firimu zino zebayita ez'ebitambi mwazirabako projectors kati forede twali twayingira dda mu kulaga firimu naye nga tetwogerera tweka mutesi numusolooza nga bajogerera then nasinjogerere ddala nga teri mudowoozi nga tewali ayogerera nga tetukiwuliranga nako kati firimu Maasaana yajjanga ne mobile n'apangisa ekifo n'azibawo ekikaali ne bayisaamu akazindaalo abo ne bagenda okulaba firimu enjogerere nga naffe tuggalawo ntugende naye nga mubadde wali mubiraba kati munnaffe bamuyita Nabbi Makos era njogeddeko naye olwaleero akyali mulamu era namugambye abasajja bana bamwe nti mumulabe yasooka yaliwo ekireka okubanga ayogeredde firimu ajja ogwo omwaka gwali gwa 89 ajja tunoonya ebiseera bye tweyazikanga firimu mu libraries waaliwo Newton Club awo ng'erina ne video library waalingawo Cats Club yali ya muganda waffe Michael awo zilibrary ezo be baleetanga firimu ku tape kati nga tugenda mugipangisa wiiki opangisa firimu opangisanga firimu nga 5 muzipangisa meka zalinga ku 5 tape naye ng'ogipangisa n'opangisayo firimu 5 n'oziraga ewiiki namba oba si kyo kati bwe mwabanga mweriranye olina ajjayo 5 nawe walaga zino nemuziwanyisa nemuzaayo najjayo 5 oluusi nemutwala ewiiki 2 nga mukola ki nga muziraga okitegeera so mu mbeera eyo natulaga firimu nali kato bwe nti olwo neewagudde kusoma nkuvuddemu ngenze mu bya firimu kati munnaffe oyo Maasaana yakyalewo eggulu limu teyakola olwaddako najja ewaffe Maasaana naffe tetwakola kati Makos oyo ajja alaba Konde amugani omanyi kyenzodde tutandika okwogerera firimu omusajja yazze natukukumbako abantu nawulire naawe weyazze naffe yazze tikatutandise tutya waliwo obuledi bwe bayitanga Sound Solo kamanyi bulungi ababulabako tekubawezeza emyaka 4 nali nze nakalabako kakati Sound Solo ezo ze zalina obuntu nga osobola okuteekako ka microphone Sound Solo eyo yalinga amplifier by the way ng'erina newefulumiza emizindalo n'oteeka ku mizindalo emirala abasajja bali babanganga bajamani baali bakola obuntu nga kasitowana nnyo Sound Solo nga ye yakizudde ni Sound Solo esobola okukola kyetwagala osobola okuteeka ku microphone ng'atuwa idea nga naffe tuyiiya nga Konde atandika Konde bwe yatandika yamisajja abigambo bingi ng'ate awoomesa kati n'atandika okukola akawungezi naye nga wano emisana tuteekamu sinjogerere naye nga akazindalo kabaawo ngamba naye alindabidde eyo emisana kangikwate nga nange ntandiikiriza nze nali namba 2 ow'okusatu
nze nalimba namba 3 tuvudde kubanga enjogera nti owekireka atandise agambye Konde atutandise nawe noddako yaddako amuyita Kasima ali mu Amerika eyo era bwe nabadde awo newaddawo ne Jofule so DJ kati alimba lala eyo ba mu Vision Club kakati nabadde ndaba interview ya muganda wange muto wange anza okuba nsinga emyaka mu myaka naye mu film nga yatandikira kuzi waliwo n'abajja nga bakuze kati bakaddiye nnyo oyinza okwewena kati gwe nga tokulanga ate gundi akusinga abamu babiyingira bakulu kuzi nze nayingirira ku myaka 17 kuyingira okutandika film naye kati jjukira ebiyingira ku 4 kati wayiseewo emyaka nga 3 aba n'ekinaana oba 7 ngayingira kwana okutandika okukola firimu naye ng'ate gw'owulira oli akudiscreditinga mu byoyogera nga sha ogamba gwomu kuba yasooka nze nasooka Keke kyokka nga bagamba Keke ninako SMK gwe nanjogera naŋŋamba ate fe yasooka okwogera firimu ate yali Keke ewaabwe ekajjansi naye nga ng'olutandise okuzirikodinga nga naye azikima waffe then naye ndoza naafuna ekiroozo nagala nsusse okupangisa firimu enjogerere kanange ntandike bakajjansi boys awe batandikira okitegeera naye nga nze namusooka kozi nze ndiku bali abatandika n'obujulizi bwaliwo nti ne firimu ezalikodingibwa ezasooka fe twazirikodinga firimu ki zojjukira ze walikodinga era bika ki byewayogerera nyingi nnyo twakola firimu nyingi nnyo bika ki byewayogerera ngaebyoga nti nze ekika kyange kye nasinga okwogerera bwogenda kati Kawempe bwayise awo natendekera bevecu muto wange Junior bayigira evecu naye gwayigiriza evecu sonda wange lwakuba nti kati nga bwe nagambye ku saidi ya music oli asobola okuvaayo okwagala okukunafuya naye lwakuba nti abokkaalo ab'ekitundu bajja kumwanukula bajja kugenda muki mwinbox bagende musajja gwe baako kyosiima nti mwayigira ku gundi okitegedde kati ebiseera ebyo abogerezi batandika okwogerera nze bagenda okundeeta ebwayise okutandika okukola ku Basesa Night Club wano yali ayogerera bamuyitanga muzeeyi namusangawo kati obwayise bwomugandi muzeeyi yasooka era naye ajaga nti yasooka okulaba nze bagenda okundeeta nga substitute wa muzeeyi nga muzeeyi abaddewo kati tebereza mandeeta nga substitute kyogamba nali nayize eggulo wali omanyi okitegedde kati omuntu yenna waddembe ogamba nti gundi ye yasooka okusinziira ku kifo wakola kati awo nkitegedde bulungi abagamba nti gundi ye yasooka because bw'osanga ab'ekajjansi bagamba nti Keke ye yasooka fe kyokka nga ate bw'osanga waliwo gwe yabadde njogera naye nga yava kyotereeri yatugambye walingayo mireekaano okitegedde mireekaano yali w'amaanyi nnyo kati ndowooza okitegeera kati naye nga oyo bw'omubuuza omwaka jakani mireekaano nti mu 93 kati nze njogera mu 8 okitala kyegamba nti tubitambulize emyaka lwojja okufuna ekituufu okitegedde so nabadde ndaba muto wange mu byokwogerera firimu oba mukulu wange emyaka simanyi vije Maaka era gwe mbadde ngenda okugamba Maaka bwe yabadde ayogera ngenda kwogera ku bantu 4 be yajuliza ate ng'omu abasatu bandi wansi nkwata microphone yayogedde okusookera ddala yayogera ku Vijay Konde ne Marcos nti bajja ne bamusanga erugazi nga babaleese okwogerera firimu olwedde bo nga bayogerera naye ng'ayiga ayinza okuba yali abasinze okukola obulungi mu kitundu waali naye babaleeta nga baprofessional babaleeta nga bamanyi baleeta nti bazze kuyiga kati be baali bakama baffe bwe baatuukira obbaga nti katwaleeteko mu kitundu kino kuba bonna abo boolaba baali bagagga nga balina ebifo byabwe nga Vijay Konde ye nannyini kikaali kyali awo infact bagitanga kati ekyali ab'omu myaka gy'ekyenda bakimanyi awo bweyogerere ne Marcos abayikireka bajjaga nti ye oyo twali naye gy'ekinaana kakati bw'aba yaboogerako mu katambike kyokka nga ate kiba kituzaayo nti be bakama abe muwe then n'agamba nti awo Jofule waliwo gwe bayitanga Jofule n'abaako byanteza n'agamba kakkana mu ki ate nga Jofule agenda okukwata microphone nga wayitandika dda n'omulago bayita Kasimu ali mu America n'omugenzi Kasibante n'omugenzi Iranda abo bonna bakola ki bandi mabega naye nga ate baali bamaanyi nnyo mu biseera ebyo otegere kyegamba kati
empaka zino ziba teziyinza kuggwa lwansonga nti buli muntu gye yalabira ekintu okusinziira mu kitundu okusinziira mu kitundu mwe wali nze nyinza okuba kati bwe tudda mu by'emipiira nawagira Arsenal we natandikira ogitegeera gwali mwaka gwa 89 nga maani yetwala treble awulira naye eriyaga nze njiwagidde emyaka mingi nze natandika mu 97 nze wekinana mu meka ngambe in fact kyenda njogedde 89 woyogedde 89 omwaka gwa treble mpira sigimanyi nnyo omwaka gwa treble nga maniyu eyina abasajja abaddugavu babiri bastrika ne bastrika abeeru babiri yalina Dwight ande Yoko oba Dwight Yoko ne Andeko bali baddugavu ng'eyina n'abeeru abo babiri baliko sharing amu n'omulala gwe sijjukira so buli kintu osobola okukyogera naye okusinziira waawe wali kituufu okitegedde kiringa era mpaka kati eziriwo zoyagala okubuuza ani asinga era bwembadde ngenda okugamba kakati gwe muba oliwo boolaba abaliwo ku ssaawa eno ani gwogamba nti ebyaddala nze bawadde nange naliko babiri abali most respected ebyo bibiri byanjawula nti babiri abaleese empaka zino zonna okubaawo ye Vijay Jingo ne Vijay Junior naye bakola ebintu era byanjawulo automatically ebyenjawulo biri bwe biti ffe bakawempe boys abanga batambulira mu trend yange kikimu era ne maaka ffe tuli bavunuzi ba firimu okuvunula n'okwogerera byanjawulo avunula yamwogera naye waliwo avunula abeera 90 something ku muwandiisi wa firimu kye yawandiika then omwogerezi abeera either 50 oba 40 ebisigadde ng'ali ku creative ye okitegeera kakati bino ebintu ebigenda okutabulira abantu nti buli omu kye yakula ayagala ku balabi kyajja okugamba nti kyekisinga eyakula ayagala okumujubisa ye abayagala okutunyonnyola gwe kati wayagala okunyonnyola tojja mugamba ndi Jingo sijja kigamba ekyo automatically okitegeera kyegamba era ojja kuŋŋamba nti kisoboka awo nze nakufunye dda because era empaka zino zibadde mugambagamba tewali agenda kuwangula lwa nsonga nti buli omu ajja kutwala muwagizi be era kyekisumbu abantu ne mu industry ya music nti ojja kujja ogamba abawagizi ba Parasto nti lutalo yasinga bajja kukuba ekituufu ogamba aba King Saha bajja kwagala kulwana abalutalo bagamba nti King Saha yasinga oba Chameleone oba ani bajja kwagala kulwana wekiri kati batugamba Parasto nyini yava n'agamba yawa abantu bana abayina hit song eziwera 2 kati abantu bali awo bagamba tekisoboka ate wankoze bubi ekintu ekyo tewakibuuzizza obudde tujja bufuna ojja tuwa obudde kutusooke tumalirize wano ekya firimu njagala okumaliriza kozi ndi muwagizi wa Vijay Junior oli wa Junior yes siyinza butamuwagira ekisooka wa mugongo kyakubiri yamakiwalinga nnyo n'ategeera kyalina okubuulira ekiro n'akiwa n'obudde kyakusatu bwe tuba nga tugenze mu reality ku bintu ebibiri byonna kunnyonnyodde ye ne ku sayidi eno agwayo naye we sayidi emu tayinza kugenda eri ekyo kituufu kuba nabuuza waliwo yambuuzaako ku nsonga eno ne mugamba nti bagenda bawa firimu emu ng'efaanagana oba buli omu alonda yiye buli omu aba alonda yiye buli omu ajja kuwangula munne naye bwemba mwagala okukakasa nti byawukana bonna bawe mubalondere firimu bagambe yiyo nga temwekubidde temulonda firimu nnyo ya action yokka ebeeremu byombi ebeeremu action ebeeremu n'amagezi amangi ag'okuvvuunula kubanga bwe muneekubira ne mugiwa sayidi eno oweeri ajagamba nze kyempitako tekyabaddemu nze saagala bibongoota ate mwabaddemu webongoote naye nga mukubongoota okwo kuba kunnyonnyola kuba teri muwandiisa awandiika kintu nga tayagala kiveeyo nga bwakyagala so kitegeeza ani asinga bonna bali draw tekuliko okusobola gwe tusobola kufuna because ina library kiringa bwono oyagala kati bato ya Chameleone ne walukaga oba nani tesoboka ono ayimba kadongo kamu oli ayimba kika kirala kya music tesoboka tebikwatagana kati simanyi lwaki abantu bateekawo n'emboozi eyo kuba nze nina library naye nze nga nze bwemba wakulaba era firimu wemba nzijja gyenzijja ng'ewaloni ne ku muno waaki
Junior abate yataddeyo zinnuma nnyo nga nze naye ate mulimu omuwagizi ali ajja n'agamba Jinga alina kapyaki okyegera kitegeeza nti abantu bano ffenna tulina era tolitasobola ate mulimu ogwosanga nga mulabi wa Junior ng'asobola okugaa kale Junior tayawelese nti mpaka le kyonna ekiriwo yenna omwogereza omulala aliwo nsooke nkoleki naye kati mubaamu nga ffe Junior aba tataddeeyo kati n'osanga olinga naye wa Jingo agandi Jingo yatadde nti teyatadde akanja kudda kati olwo olutalo lugenda kuggwa luti tebisobola naye tuyinza oddunyumirwa naye nga okubeera wandi kati obuzibu obutasobola era ffe balegendi wetulinze jakaterayizinga nabawa offer kubanga abantu oba mugaga jana akiteekamu akasente akiteekamu sente manager Kijambu Rogers owa Daheyaz bampeyo ka firimu kubasookawo obereka tenaliza it is okay bali abane bagenda okujja nga mu mwabazo otwokyama nakizo tukolera by the way wakuba nti era mukumaliza era tuyinza obutafunamu omanyi lwaki nti buli omu ajja kugamba nti aze kaneronere firimu gye mba nkola nanti kati it's all about entertainment kyogamba ani yawangula ku Cindy ne Shiba ani yawangula ku bato ya Bebe Cool ne Baby Wine ani yawangula ku Bebe Cool ne Good Life nani kozi bali bawagizi abe no babere kati just tuba tugenze kunyumirwa ekya abazungu bakibiteekawo n'omulembe kale si bazungu bokka biteekebwawo nti kyekisira mwe tutambulira embeera ensawo weetuuse kuba nawuliddeko ko ng'abamu nalabyeko ko yani Moon nga yakugamba Junior tolina kyongamba because talina kyakoledde industry eno n'agamba n'ogamba Jingo ani gwe yavaayo ko n'ateekawo n'atraininga nenga nabaka abajja kuba abali ku mugongo gwa Jingo abajja nga boogereranga ye bino ebintu olw'okuba tebiringa mupiira nti wabeerawo kooki omuntu agoberera oyo amuli ku lusegere n'agoberera entambula ye ey'ekyo kyakola kyatambuza naye tejja kuvaayo lyagambye kati nkoze mpozi ng'oli ayagadde kukola ssomero lyabavijje naye omukulu muono ngero omulembe we gutambula manyi nti oluusi abavubuka kati nga bolaba bano ababeera batuvuma abakola ki abamu babeera banoonya relevance ayogere ku linnya ly'omuntu ng'amusingako bagambe nyani oyo mbu naye bategeere erinnya lye muto wange oyo okuyisaamu abantu abamusinga amaaso n'okola manyi kyekigendererwa kye nti naye alwana akole ki ayitewo kozi ye trendi mwe tuli nti olina kulipa kwakusinga bw'otunuulira nnyo wenaavuma gundi tebajja kundaba kanvume gundi oba kampalampire ku gundi Moon simunyooma mwogezi mulungi era eri abamulaba era naye atandika okuzimba obwakabaka bwe ne kino kyayongeramu nakyo kirina kekimwongera ndowooza kozi ye trendi bwotabakugonyiga tuli ku nange kampitewo ko nange babadde tebantegeera nange kebantegeera era singa Uganda omanyi ffe twakajja tukwata amasimu gano ate n'amateeka gaffe manafu era olaba nti n'etteeka erimu baalijewo olw'okuba nti abakulu badde banyigirizibwa gye bali nga babagambako nnyo ne bajjawo computer misuse naye ng'ebyaddala tulina emikono mingi nnyo giyina essimu oba tulina essimu nnyingi nnyo ezaagwa mu mikono emikyamu ng'abantu bazikozesa bubi buli muntu anti yafuuka munnamawulire ennaku zino era singa abasajja nga Tyson baali babeera wano wandisanze abanoonya erinnya ng'akasajja nga kanze kalwambye Tyson kamukutte kyava kukuba eŋŋumi amawulire gakuba Tyson yakubye kijjambu erinnya oba olifunye butereevu abantu banaatera wano okutandika okuluma embwa abantu banaatera okuluma embwa nga linnya yes kale embwa yamulumye tekikola linnya nekaaba nedduka abantu banaatera okuluma embwa banoonya amannya erinnya wetuba nga tuligenda dinoonezaawo kyobulawa ze sikola mboozi egenda kunteekamu bituli bwe mba sirina mboozi ntuufu ndeka abantu bagenda kuluma embwa nga banoonya amannya kati omuntu ow'amaanyi olina okutambula nga olina n'abakuuma akunoonyako erinnya ajja kutandika nga nawe bivudde tebiri alande abo obusimu bagulwe batandike okukiteekawo kifuuke ekinene ennyo naye lwakuba nti era biba n'ekiseera ne guno omulembe munaatera okuguyiwa aba obusimu obuli mu mikono gy'abakyamu bw'oli mu association y'abavijje
sirimu olwokuba nawummula naye ku mukutu gwabwe kwendi koli era abaana abo tubadde tuwangana ebitiibwa ngera bwenzija olaba nga bashawo bavudde bannange legendi waffe azaalina Shawukani seyamaani wammwe oba bamukyusa Shawukani ennaku zino esimu yange infact banzibako esimu wiiki 2 eziyise kati omukutu sigulika azipanaawo naye nalekayo ekiyama kale ndowooza ali eyo otegedde bulungi olutalo luno olunaabaawo tugenda kunyumirwa naye tetusuubirayo kubeera nga tufunye ani asinga mu bavijje because gwolina gwowagira nange ndagwe mpagira kati ate abantu batandise okuleeta ne bavijja baabwe bawuliranga emasaka be babeeranga nabeekyotera nze gundi yasinga kyenkugambye nti kyokuzoolya kyekiba kisinga olwaleero ekameroni balya mayoni nobatwalira amatooke beebuuza naye bano bategeera amatooke bendija temulimu kintu temulimu nti obali bwomere bali kati ate bwogenda eyo nomala ewiiki 2 tolidde ku ttooke buli gwokubiresi mwana nze bino byetulya sibitegeera omuntu addaddi nze nagendako eyo gye bali akalo nenkali ennaku 2 naye nkyewuunya kabawoomera katya kyokka toyinza bagamba amatooke so n'abali eyo nga balina bavijji tosobola bagamba nti eriyo ki vijji omulala okitegeera ndowooza okitegeera nti buli muntu akasana waatudde waakalabira naye ku ssaawa eno edda babayisanga bakya because abantu abasinga bagamba nga ndowooza nga ne music nga babayita bayaaye babayita ki era ffe abasookawo tetwabifunamu lwa nsonga nti n'omulembe guno tv bwe zize ne ziteeka bavijje ku tv zezituyambyeko okuba nga abafunaze kyabinzijamu wakolanga firimu emu jukira kwabangako amasimu omwana nakubira nga ali kyegegwa nagamba wahe kafirimuko kanyumye naye nga gyokatutte gwokolera akuwayo omutwalo ogwo nekalyoka kakola copies nga kanaana toddamu kalyamu kintu kyonna ku mutwalo ki kyobola bato baffe bano abafunye nti bateekako obulango kubanga kopi olufuluma gwoba okivuddemu etambula buli wamu nokukola guno omutimbagano kati kumusasula ne mubawayo ku ssente munowo kiweeri kati awo webatandikidde okufuna ku kasente naye luli bubadde bulango nabukka ne tv ezo zibadde zibagira ne zibasasulayo ku kasente ne kati naawe yaliko ku ssaawe naawe tusobola okudda kuba kati gye tulaga tugenda digito mulina okulowoozaako kunoga nti kati nze nga kijjambu eyali vijje bwe nkwatakwata n'enfunayo bavijje bange nga 5 nenkola omutimbagano gwange nange nsobola okukola ki gyetulaga junior ebirimuka naye gigenda kumukusukkako kale ate nga bwobutavaayo nemugaa nti kati kijjambu wenkolayo omukutu gwange kijjamu movies abantu basobola okugobererako abantu bange abaliko muna enserezi eziraga naye kiwaali kirowoozezaako ompadde ekirowoozo ekirungi muganda wange okitegedde era kyakusula ku mutwe gwange okirowoozaako nogandi kati notuba gye tudda kubanga nga bwolaba music nti kati digitwise gyali era omuntu afuna sente nyingi nnyo kati omuyimbi ayinza okuba takola na show automatically tubalaba nga muto wange onani Josh Baraka abo naye ngaafuna sente zitali zawana nga show ayinza akola show nga 3 mu mwaka naye ngaafuna sente ku mitimbagano kakati bano bannaffe ate kati nga bulutalo abalina ennyimba ennyingi ezatonda ate abo bali walala nnyo bali walala nti sente basigala bazikola ki kati oli bw'aba alwana kumusuula oluusi kyosuula tokikola ki kale bingi bye tulina okwogera nanko loja corporate yayiseewo ayali tunnyonnyodde yonna yonna ndoza tujja musaba kubanga zino kati entalo tujja zivaako atunnyonnyole kubanga ne bandi nyingi ezitandise yatandikako BUD nyingi eziiseewo naye n'ebyo byonna entalo z'abayimbi zibadde ziva ku ki byonna omukulu ono abimanyi no tujja kusabayo akaddi katujja twongere abalabi baffe basobole okubanga manyi tulina ebintu olaba bakadonkamu eyo gye yatandikira emabega abasajja omugenzi basudde bakafeero bonna waliko kongo olaba ati oyinza okubanga oyinza tewali mukulu naye ngaabamu nabalabako nga muzeeyi kafeero oyo natambulako naye akatono mu bulamu ng'akyali mulamu nafuna omukisa nayogerako naye ate kati gwe omutuufu okutuwa ebintu ebyo mpola mpola so tujja kusaba otuwengayo akadde
nja kudda sebo singa abiri byabagobereza kubanga gwe si gwe ensonga naye tumala okuliyetingawo abantu abagala otuwuliriza abagala okubeera mikwano gyaffe abagala okutuvuma tujja kuddanga tubawe ensonga lwaki batuvuma. Nze njagala nnyo omuntu avuma nga otuwadde ensonga oba n'agamba ekigambo nti oba si bwe kiri kyali bwe kiti oyo nobwanvuma. Abamu balina bubeezi ssimu nga zaagwa mu mikono emikyamu. Tweyanzege Mukama Katonda akutukuumire. Kale Saalongo kale bwetyo tubadde olunaku olwaleero kansubire nti tulina kye tutegeddemu abadde alina kya akakunkuna ndowooza tufunye from the source era n'atutegeeza embeera nga bweri, so tosalawo ng'olowooza kigwe kyosalawo wabula lowooza nnyo nti erinnya ly'omuntu lyendi mu kwonoona tokwata bukwasi simu nogamba n'otuuka nti olutalo omulaba yakola bwati ne bwati ne bwati. Funamu omanye kusengejja oba onoonyereze omanye ekituufu kubanga bye twonoona abantu bateekamu obudde bwabwe okubizimba ate ne ssente n'amaanyi gaabwe. Teebereza nti kati lutalo gw'oyagala okwonoona alina abantu emabega abamuyimiriddeko 10 n'abantu abamuyimiriddeko balina bayimiriddeko n'abantu kati tuli bwe tutyo buli bwonoona omu oba otidde abantu balala 10 okubeera nga tebakyafuna kyakulya. Saalongo nange sikalyango bwe badde Mukama Katonda abatukuumire mweraba.